bannange bali bamanyi kulya manda Sterefina amanya n'eddoboozi Kawuki Dennis aka Dr. Bitone Abirabi muganda wange oyo mutwala nga muzeeyi wange Ronald Mayinja. By the way, nyimba ze zisinga zonna z'obadde owulira eza politics nze mbadde nzibaakinga mu studio. Yampita okubaakinga oluyimba lwe ne mpuliramu muzeeyi ne mugamba kikyokoze otuwe mudde okitegeera ne mugamba muzeeyi Mayinja kiki kino kyogenda okyokola nangamba ate nga byagera tabitegeeza tabyatula tasalawo kwegamba neraliikirira mutima era tuli mu covid okimanyi naye akasente nakazira era olwo luzimu kwenye nkugambe Mayinja nyimba ze zimu ampa business ndi backup artist ngojeeko kubanga nyimba ampa business omubaakinga mu nyimba ze zimu era zino zonna zazayimba ez'obufuzi ziri mu backups zange ne luno dosaalu yimbyemu nalugobye wakati amayengo gatambula bwe gati ku nnyanja Mayinja yalinga mugoba wa lyato niwankubadde lirye nti lirye ownership yiye ate kiba kibi okukola decision enfu nga muli ku mazzi n'ofumitamu eryato n'olikubamu ekituli mbuliryo olwokuba liryo olwo banno bonna obo bakoze ki obanyise Mayinja ze akuuma ekitiibwa kye nga politician mu nnyimba okiwulira naye ekikolwa kyakoze kya butiitiizi nnyo paka gye kisembera njagala otunulira ennyimba zazzayimba Afrika tuli ku bunkenke kati ayagala gamba bwaggwawo bunkenke nakati twogerera ku bunkenke abantu ayagala kuŋŋamba mbu nze Mayinja nsinga emyaka mukulu wange naye ayagala kuŋŋamba mbu enjala ye mulumye ennyo nnyo singa ffe tuli mu covid enjala etulumye ng'abayimbi ne tuguma ate bo bakozeemu balina netukuzi wooteri okiwulira kati weewunya omukulu Ronald Mayinja enjala weemulumira ng'alinayo ne kawooteri waasolooza ebibiri kati olonze bitone tasobola kuddamu kusala kuba ffe ate katulaba ffe tulina engeri gye twetuningamu omuntu yenna alaga nti ddala akyuka takyuka tukusindikira wala akibaga kate ebyaliwo abiraba bamulimba ente ne yeeteeba kati sawa yaleera awandiika obubaluwa mbanange munsonyiwe ente tazifuna ekkubo twaliggala anti kyekyo kigamba nti yayonoona ennongo yaffe n'atandika okugula babebekulu n'atandika obbafuula nti ono muyimbi w'NRM ono weFDC ono wagindi omuyimbi talina kutemebwatemebwamu bw'atyo kubanga eno music industry ya Uganda yonna bw'amala okwonoona music n'atufuula babbeega kyova olaba abayimbi bangi be batutte eri twamulabirawo Ronald Mayinja yajja nga tateredde nga Yuda bali ba Yuda Iskariyoti kyova olaba n'enkofiira gye yali ayambadde yali egwamu bugwi bweti mu mutwe okitegeera kubanga kkiriza gaana gwosobola esaati nga tonajambala ogiraba nti ddala eno ya Pastor Mondo nene kati gwokwata ote enkofiira edi mutwe nogi era walaba olwajambala bwati netumanyi ono Mayinja tamanyi kyayagala netumanyi ono tali mu struggle ye mulimu kale olutambula katugendeko emagere Dr. Bitone nkutumiddeko sweetheart olyotya numutumiddeko muyimbi and of course ndi mu entertainment so mubuuzako Dr. Bitone olyotya munnange Dr. Bitone walidde ku mmere olyotya ogamba ki tugende emagere tulabe ebigenda maaso esawulo emagere ate tujja kuba tudda ne muganda waffe Katumba.